Oluvannyuma lw'okuyitira waggulu mu bigezo eby'akamalirizo by'ekibiina eky'omusanvu eby'omwaka oguwedde, aba Light Schools e Bulenga bategese okusinza olw'obuwanguzi bwe baatuukako. Okusinza okw'okwebaza kwetabyeko omutandisi w'amasomero gano Joseph Mbuga Kiberu, abakulira amatabi ga Light Schools okuli Bulenga, Bandwe, abasomesa, abayizi n'abazadde nga kulembeddwamu omusumba w'Abadiventi Dr. Jimmy Kajura. Oli Katonda waffe ffe tuli baana bo. Omusumba Kajura yozayozezza abatandisi b'amasomero ga Light olw'okuyisa bulungi abayizi era n'abeebaza olw'okulembeza eddiini mu bayizi ekibafudde ab'enjawulo. Olw'okubanga ku Light Secondary, Light Primary ne Vocation abasomesa abali dedicated wabaddewo leadership eri focused basoma ne bannyabo nga bonna bakulemberwa waggulu waabwe Mukama Katonda yekyomata tuli wano okujaguza. Ayogedde ku bukulu bw'okwebaza Katonda olw'ebyo etubyatuuseeko. Kyagambye nti kabonero ak'obwetowaze. Okwebaza n'okusanyukira buli kirungi Mukama wonna kyakola obulamu bwo. Kwaya ez'enjawulo okuli ya Light Melodies, Light Gospel Sounders ne Light Stars batendereza wakati mu kuyimba. Abamu ku bayizi abaayitidde waggulu mu bigezo byabwe beebazizza abatandisi b'essomero lino, abasomesa n'abazadde. Ate nange nabadde among the best students with 4 A's and 5 B's. Njaga kutuusa okusima kwange eri badirectors baffe ne ttiimu yaabwe, school administration, olw'amaanyi ge baateekamu okulaba nti no tukola bulungi. Goslin Nakibuuka omu ku basomesa yogedde ku bintu eby'enjawulo ebiteeka mu masomero ga Light ne yeebaza abatandisi baago. Olw'okufuba n'okuteerawo abaana baffe ebintu bye beetaaga, fiira ddala kuhiringa abasomesa, okugula material gwe beetaaga. Ssaalongo Mbuga yogedde ku buwanguzi obw'enjawulo obwatuukiddwako mu mwaka gwa 2025 bw'agambye nti babadde balina okubwebaliza. Baatuula 124, abawala 62, abalenzi 62, bonna ne bayita 10 ku 10. Yeebazza Katonda olw'obulamu bw'amuwadde wamu n'abantu be era aliko obubaka bw'asibiridde abazadde. Okwesiga Katonda mu buli bintu byonna, buli mbeera yonna lwerabika ng'ekalubye, tukuutira abazadde baffe n'abayizi n'emikwano gyonna Mukama mumwesige tayiwa. Alangiridde kaweefube obw'okuyamba ku bayizi abakoze obulungi nga bagenda kubawa basale. Abayizi baffe bonna n'abaatuwa choice tubawaddeyo okubagulira uniform ze zonna 25,000 buli mwezi n'omufaliso ogusolwako ate n'ekitundu ku school fees okusinziira ku bwetaavu bwa buli omu bwe buli. Lisani Mtyaba yakusakidde eggulu lino ku Lwabukedde TV.